Uganda lyerimu ku mawanga mu nsi yonna agasinga okubeeramu n'omuwendo gw'abavubuka omunene. Okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku muwendo gw'abantu ekya United Nations Population Fund, abantu ebitundu 7.8 ku buli 100 bavubuka nga ku ebitundu 3.3 tebalina mulimu ekintu eky'obulabe eri eggwanga. Gavumenti egenze essaawa entegeka ezinayambako abavubuka okwegobako obwavu era ng'emu ku zo ze ssente z'abavubuka eziwera ddala obuwumbi 7 eziteekebwa mu mbalirira y'eggwanga buli mwaka. Okufuna ssente zino abavubuka bateekeddwa okwekolamu ebibiina by'abantu abatasukka 15 nga bano baweebwa obukadde 12 n'ekitundu. James Ebitu nga yono yakulira pulogulaamu z'abavubuka mu minisitule y'ekikula ky'abantu agamba nti abavubuka bateekeddwa okwanjula kye bagenda okukolamu ensimbi zino okugeza okutandikawo zi pulojekiti ze basobola okugyamu ensimbi omuli eby'obulimi, eby'obusuubuzi, ebya tekinologiya n'ebintu ebirala bye basobola okugyamu ensimbi. Ssente zino zibaweebwa ku bbanja nga bateekeddwa okuzizzaayo mu minisitule wakati w'omwaka gumu n'emyaka 3 olw'abalala basobole okuzeewola. Period is 1 to 3 years. We do not require collateral security for this loan, only that we require the youth to be in a group and they must have a viable enterprise to utilize these funds on so that they are able to pay back this money. Ono ategeezezza nga abavubuka mu disitulikiti ezimu bakoledde ddala obulungi era nga n'okukomyawo ssente zino bakikoledde ddala bulungi nga bo nga minisitule bafuna obukadde 12 ezibeera zikomezeddwawo buli wiiki. We recover over 120 million shillings every week from these groups, and that is a demonstration to us that things are working, albeit some of the challenges that we experience on daily basis. Nga ku mbaga y'okutabula musiiwuufu, James agamba waliwo abavubuka ab'effujjo abatwala ensimbi zino ne bazikolamu ebyabwe ne batasobola kuzikomyawo ng'ebiseera ebisinga bano bakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi. A certain category of youth who are stubborn, some of them may have got the money and decided to distribute the money, and these are the cases, and to demonstrate to you that we follow. You could have heard of some cases that have been arrested because they have misused the money. So there are a few cases of that kind. Wabula omubaka wa Bunya East Waire Majegere nga y'omu ku bateekateeka okuleeta ebbago lya National Graduate Scheme agamba nti gavumenti eyonoona bwonoonyi ssente na budde ku ssente z'abavubuka zino eza Youth Livelihood Program. Ono agamba gavumenti yandiggyewo enkola eno n'eteekawo etteeka ettuufu erinaayamba abavubuka okubajja mu bwavu nga temuli mivuyo na bubbi. Wabaddewo engeri nyingi ey'okutaasa abavubuka naye ng'olaba nti ssente ziyita mu bisere mu binnya zigenda bugenzi tolabako kye zikoze mu luzungu bakiyita impact, tolabako nti essente yino ekoze kino. Kati wali owuliddeko kye bayita Youth Fund. Gavumenti yateekamu ssente nyingi naye bwogeza kukulondoola nti olabe nti kino kyekoze tosobola giraba. Gye buvuddeko abavubuka bakola effujjo ku mukolo ogwali ogw'okutongoza National Youth Police wano mu kibuga Kampala nga beemulugunya olw'engeri ssente z'abavubuka gye zigabibwamu. Bano bategeeza nga abasinga ku bo we balemeseddwa okufuna ku nsimbi zino nga balumika abazirinako obuvunaanyizibwa nga bwe bazeezibika era ne basaba ssente zino ziggyibwewo. Samla Hanifa, KTV, amalindirire.